Alright, mbaniriza mu program nze nga bwe ndaba nyambadde bwenti olwaleero nadde mmanyi Uganda erituuka ku final ez'ekikopo kya Africa Cup of Nations. Omanyi okulonda kubaddewo mu Uganda ne twerabira nti n'ekikopo kya Africa ekyokusemazingo wa Africa kibadde kigenda maaso era lunaku olwaleero tugenda kubanga tukikomekereza nga Morocco etunka n'eggwanga erya Senegal era n'empaka ezakakomekerezebwa emyaka ebiri emabega be baatuuka ku final ate ne bakitwala kati no bana bakituto mundi olwaleero nga bakyeddiza bajja kwa bayingidde mu byafaayo okubanga bakiwangudde ate ne bamala ne bakyeddiza era ebyafaayo ebirala Morocco nejja kwegatta ku mawanga agategese ekikopo ekyo ne bakiwangula singa Morocco yenaaba ekiwangudde. Fe Uganda twavaamu da era ne tudda mu byokulonda nabyo twabimaliriza kati tulisigaza bameeya bakansala n'abantu abalala nga bwe tugenda okubanga tubalonda. Kuliko eyo mu kiwubaalo mu new normal eya internet okubanga teriiko abamu nabulidde nga mugamba nti mwazzeeko mujja kutubuulira gye muyitira okubanga muli ku internet okwo naye nga amawulire go agavaayo naddala yakuwali ewa Mwami Nnyombe Tembo alaga nti buli kimu essaawa yonna kigenda kubanga kiterera nga bwe yabajjako n'abagamba tujja kubazzaako nga tumaze naffe otegeezebwa kuba bwe yayogera bw'atyo. Abamu bakyali mu kunyiga biwundu ebyavudde mu kalulu ak'ennaku z'omwezi 15 okuvira ddala ku 8 abaali beesimbyewo emyera gyali 8 Uganda yalonzeeko gumu era byabakama gwe yalangiridde olunaku olw'eggulo nga President Museveni ye President elect ate nga ye President incumbent yakyaliko mpaka May ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano wajja okulayirira ate ayingire ekisanja kiddako kyagenda okulembera Uganda aweze emyaka 45 nga akyakulembera akyakalakata simanyi kwebyo bibiri ndowooza Abaganda bananyamba Haji gwokyogedde okubya miggo nkyali muto gwe bakugenderedde ne bakuba nze ndeka ng'akyakulembera eggwanga lino erya Uganda mu ngeri y'emu n'abamu ku babedde mu byobufuzi naddala abadde oba baafuna ofiisi eza esi mu Parliament baba mwamuddeyo era okuva nga 12 May tojja kubanga obalabayo unless nga waliwo ekikyuse nga bwe kimanyibwe tulina amateeka mu ggwanga era Uganda oli bw'abanga tamatidde asobola okwekubira endulu mu kitongole kiri ekiramuzi n'abanga ate bamuwuliriza bwe gusala nti aveeyo of course yenna n'aba yeesimbyewo nga babadde bamulangirira ajja kuba ng'avaayo. Nakula okulonda ddo lwali lwa mirembe bannayuganda mwalonda mirembe oba mwalonda mirembe mwalonda mu kutya simanyi naye nga kwegamba ekiwuubaalo kyaliwo ebintu byali bya mpola mpola nga temuli munnyo kyamaanyi kujjako awamu buntuntu era bwayitamu abamu naddala kati ng'eno ewaffe ebutambala nze ndi w'Eggomba naye Butambala muliraanwa mulimu abaafa naddala akalulu akuvaawo mpitewo Butambala akabaddemu deputy owa National Unity Platform deputy vice chairperson in charge of Buganda nga yamyuka Mwami Kyagulanyi Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi simanyi oba ebintu ebyo byabeererawo kubanga Mwami Lusoke yatugamba nti bagenzo kivuula nga candidate ono Mwami Muwanga y'omu ku yateeka amaanyi mu bavubuka bali babenga embeera bagitabangula atera okuba musiraamu ndikwogera nga ntyamuko Allah waliwo amaanyi gatera okuleeta ag'enjawulo so simanyi oba Allah yamuwa ku maanyi ag'enjawulo ago ag'obukambwe abwolese naye kati wetwogerera abantu abo abaafa tegaba mawulire malungi kale bisinga tujja kubisanga mu nze nga bwe ndaba not mu agenda ku Uganda olunaku olw'enkya naye nga mwenna tubakulisizaayo kaffe tugende mu byaffe naffe tuli mu kwogera ku byenzikiriza oba eddiini n'ebyobufuzi bye tuli mu kwogerako. Wiiki eyo yasemba tunayingira mu kalulu awaliwo message ezatutuukako mumpeeyo basajja mmwe eddakiika nga emu-bbiri mpite mu message zino mangu ate ndyoke mbawo emizindaalo nammwe musomese. Twabagamba wiiki esembayo buli mwezi tujja kubanga tujja wano
ate tuwulire ebibuuzo ebiva gye muli. Okay, mujja kubanga mubuuza okusinziira ku mulamwa gwe tulibadde tutunuulira. Kati omwezi guno ogwa January tubadde tutunuulira ebyobufuzi n'eddiini oba enzikiriza. Era n'olwaleero abakulu bano Mulumba yateredde dda Sheikh Aman Kyeyune Allah gwe yagonnomolako ekirabo oba ekitone ekyobufuzi naye waali ng'ate mukulembeze Imaamu Mulambo w'Essanga so ng'ate ebyo byofuzi mwoli nnyo so ng'ate ne Makolo omusamize abamu ku baayerera Mwami Museveni olweyawangule naye waali wano so ng'ate ne Sheikh Aman no Sheikh Zisabusolo, Sheikh Mawota, Sheikh Mazzi Ibn Sejjange omusiramuzi Kadugala Safuya Nabukenya omusiramuzi Katonda bawejjana omusiramuzi w'abafuuyo nekane kanye bawejjana rabbana asonga to wejjokolera naye yateredde dda bulungi nnyo nono nga musajja mukatuliki mu ngeri yemu ne Hajj Lubowa nyina omugoberezi wo ali eyo yaŋŋambye nti Haji lwaki yatukuba ekintu Haji n'agamba nti Allah dikiteeta Haji nga yakubawo ekintu kati ne mu nsonga zino ze twabaddemu era Allah yadikiteetinze ne mugamba muna ebyo sibiyingiramu nze ndeka naye nga Haji waali ono mwogezi wa Allah ate musokozi wa Allah kyekimuleeta wano okubanga musokoola Allah wamu naye mubeeko bye muyiga saako ne chairman wa program omulangira Kaya Museveni Side abatusindika message last time gachikemu babiri ono yatugamba nti mwebale kuweereza yettendo mwebale kuweereza bassebo nze nteesa nti abakulu b'eddiini bandibuulidde kigambo kya Katonda kyokka kubanga bo balina okugatta abantu bonna endowooza zaabwe ez'enjawulo era n'abamawanga ag'enjawulo kati bo bano abanoonya obululu mu bantu nabo ne bakola ogwabwe ogw'okubanga babanoonyamu obululu bo bannaddiini oba benzikiriza ne bakola ogwabwe ogw'okuzza abantu eri Katonda kuba twabuuza ekibuuzo nti abakulembeze b'eddiini bakomawa mu byobufuzi ne bannabyabufuzi bakomawa mu kwogera ku byenzikiriza kati ye Ttendo bw'atyo bano bwe baali bayigiriza bwe yakiraba mu ngeri yemu twafuna omwami wano ka message kakano saakasoma mwami Mulanzi ono Wanyama Edward ye yali yeebaza bwebaza nti nebaza mwami Kalooli yakitaddewo bulungi n'akituwa mwami Kalooli yayogera ku bantu abali mu buyinza abantu abalina obuyinza n'abantu kati simanyi bano ababi people power oyo ye muntu gwe egwo olina people power olina maanyi ga abantu oba maanyi ga muntu ne waliwo abalina amaanyi nga bali mu buyinza people in power n'abalala nga bali mu buyinza people nga balina obuyinza people with the power n'abali mu buyinza people in power n'akwebaza ssebo nti wamusomesa bulungi n'ayiga ekyo nakati akyakirowoozaako kyemmanyi so nga ate James Walusimbi atusinga obaka n'agamba nti ye yali Lubowa wali ku Ntebe Road n'agamba nti ab'ebyobufuzi balina kulungamizibwa bannaddiini ekyokulabirako Kabaka Daudi bwe yayonoona ng'asobezza ku mukyala wa Uliya te n'amala natta bbaawe abagamba muteeka gundi agamba nti gundi ono nabbi endowooza mwangamba yali Nathan nti yagendayo kati n'agamba nti ba politicians ba religious leaders should work hand in hand for a better nation ye ng'agamba balina kubanga bonna bakolaganira wamu kale katulinde bannange leero Kaddugala mutabani wa Ssejjange ng'akaaye n'Oluswayiri ono yali ayogera Oluswayiri Pastor Bob Gad agaye nti nga wakaawa n'Oluswayiri message no tuziyitamu mukakase nti bwe tusuubiza tutuukiriza David Sentamu yagamba alamusizza nnyo ku Dream TV okwawukanako n'abakulu abo abasumba tebatya kufa kyokka wabula ne kyaki zaabwe mwe bajja ssente nazo batya oziggalawo kyekibafukamiza. Mulumba kituufu ekyo tokitamutegedde message njiddemu kale David Sentamu agamba nti waliwo mwali musomesa wano ne muyigiriza ne mugamba nti
bannaddiini ekibagaana kwa Haji Ndoza yagamba nti temutu oba yani ayogera nti temutwala byawe makolo oba yagamba nti ebyabali bannabyabufuzi emmotoka zaabwe ebintu byamwe temuzikiriza musobole okuyimirira butengerere kakati ne mugamba nti kyemuva muti kyebava batya ne batayogera ku nsonga munabyabufuzi gy'abakoze ng'etulugunya ng'enyigiriza omuntu kati David yagamba nti ekibatiisa si kufa kwokka nti bannaddiini mutya okufa wabula mutya n'amakanisa gammwe oba n'emizigiti okugiggalawo ekibafukamiza ne mugenda mu munnabyabufuzi munnaddiini omulamba n'afukaamirira munnabyabufuzi kubanga mutya ekkanisa oba omuzigiti okuguggalawo Sheikh Amani agambye kyandibe kituufu ekyo kyandibe kituufu mufukamira muti okuggalawo masinzizo wangi kale okay ono yali ani olishaba obubaka bwo bwatuuka tukweyanza yali abawe ekyawandiiko ekiri mu Balumi 9:17 kyendooza nti mwakitunulira message banange zaali nnyingi nnyo n'olwaleero tulindiridde okubanga ate sagala kutwala budde bungi tulindirire n'olunaku olwaleero okubanga ate musindika obaka enamba ku screen kweri gwali ku Dream TV Doxa TV gwawuliza ku Impact FM noti 7871255 bobanga kuoli ku WhatsApp nesindika direct SMS obako bwasamasa bujja kutuuka bulungi nnyo era nja kubanga mbusoma nga n'abakulu bano bwe bayigiriza. Now olwaleero omukulembeze w'eddiini ne munnabyabufuzi ani akulembera munne omukulembeze w'eddiini ne munnabyabufuzi ani akulembera munne era bwe wabaawo ensonga yonna eguddewo naddala mu byobufuzi oba mu byenzikiriza omuntu wa bulijjo awuliriza ani ku munnabyabufuzi ne ku munnaddiini ensonga tukitegedde bulungi ffenna abatugobera ndowooza ekibuzo mwe tugenda okutambulira mukiwulidde bulungi nnyo. Chairman luli nali eddakiika ze yali chairman yali mulumba chairman nedda kansooke chairman webale nnyo ssebo muzindalo guugwo mukama mulungi ate obudde bwonna njagala okusooka okwebaza abawanguddwa tibasobodde okubanga bawuliriza ebiragiro gavumenti oba eggwanga teribeera na vacuum namwatwa era ebimu byolaba nti twakaluubiriddwamu mu kalulu yabadde state so saanoonya akalulu gwe boolaba nga wakaluubiriddwa state yabadde ekola era twogera nti singa incumbent President Museveni si yeyawangudde ng'omu ku bano 8 yeyawangudde President Museveni nakati yandibadde yakyali president with full powers paka nga 12 naye nga tasobola kuddisaamu kalulu nti tulonde wadde alina full powers. Yes, kubanga kiri kiba kya fulfillingiddwa naye amaanyi gaba kyalina gaba mangi n'olwekyo beebaza kubanga mwawulidde oba ku mpaka oba mu ddembe ne bitasukkawo kubanga buli lwogaana authority ogaana Katonda buli lwogaana authority ogaana Katonda okusinziira mu Baluumi 13 oba kikyamu oba kiri naye bwe nali nnyinnyonnyola we baŋŋambira nti alekeraawo nali mbalaga ku musajja era ayitibwa Nimrod
eyeekuza n'akulembera abantu n'abajja ku bufuzi obwa Katonda ne batandika okukola ebyabwe era bwe yafa ekigambo kye tuyinza okuyita obusamize bwe kyatandikira baakwata ebisigalira bye buli omu n'akyekwata nti kirimu amaanyi kati obufuzi obwo ne bujja bumaamira ensi era ensi eyo bo baalaba nnyo baagiyitanga y'Abakaludaaya nga babajja n'okubajja ebyobusamize naye nga mwe babafugira n'agagambye nti gaba masanamu kitegeeza akoonye mu bukoonyi wangi chairman eka yalina okwogera banna kakati wanika omukono tukukkirize kitegeke nja kuwa obudde saagalayo muyingire so ne tujja olw'okubanga yali alagidde awadde fatwa bazimbe omunaala gutuwe ku ntikko awakanya abantu Mukama Katonda n'atabulatabula ennimi abantu abo abaagenda buli omu gye yagenda ku kakundi ke be bategeeragana yafuuka mukulembeze era n'ateekawo n'ennono kwe batambulira naye olw'okuba nti yali tatumiddwa Katonda baayiiya bye basinza ebimu byali si bibi ebirala nga birungi era ng'agga nti gavumenti bwe zitandikira nga yakuuma abantu ne bamuwaayo ekyokulya abantu ne bakola ki ne babeera bulungi ne balima ebyabwe ng'ayigga ensolo therefore gavumenti erina kukuuma ffe tugiwa omusolo etukuume tulabirire so si kubeera ate nga tugijjamu newankwadde tujagala ogginunamu oluseke kati ekiseera kyatuuka Katonda ne yeeroboza n'ajjayo omusajja bamuyita Ibulayimu n'atandika omuga nti jja kutwala mu nsi bw'osoma essula ye12 eya lubereberye mu nsi eyo bw'atyo n'atandika Ibulayimu nga kye bamugamba kyakola kola kino kola kino kola kino kola kino n'atandika Ibulayimu yavaamu eggwanga nga Katonda ye mukulembeze waalyo naye era lyatuuka ekiseera nalyo nega nti twagala kufaanana nga bali abakyama nalyo litandika okufuna kabaka era bwe lyafuna kabaka lyasookera ku Sawulo bw'afuga n'atafuga bulungi ne bamuggyako obukulembeze Katonda yennyini waayita emyaka 14 ng'amaze omuggyako naye nga oli yeekakaatise ku bukulembeze Sawulo nga Dawudi gwe bataddeko kati nga kabaka yaafuga kati ekizibu kye tulina ti ene Bayibuli gye tusoma twagala ogifiitinga mu byobufuzi bwawa eby'ennaku zino naye era tugamba tiyafugira mu mawanga era obukulembeze buva gyali yagenda n'agwa matula omusajja Katonda n'amugya eri Nebukadduneeza n'awamba Abayisirayiri n'ebyeekaalu byonna n'abitwala naye yalagako omusajja oyo Nebukadduneeza n'afuna ekirooto ekyo lwakuba obudde wano tebajja kumpa naye kyatulaga destiny n'ensi bwegenda okufugibwa paka kaakati amawanga gonna nga bwe gali Danyeri yabiragula okuyitamu ekyo ekifaananyi kaakati bwe tuli wano tulina obwakabaka obw'emiru oba obukulembeze obufugibwa bwa mirundi ebiri mulimu obufugirwamu Katonda ne Setaani abuyingiramu ebiseera ebisinga Setaani awaganyaza abantu
batawulira nnyo obukulembeze. Kaakati omukulembeze w'eddiini waliwo ebiragiro by'alina okuwulira ng'ali wansi, kubanga baga nti omukulu takulira mpya mmeka 2, endege tezivugira mu mazzi. Ssebo waliwo pulezidenti bw'aba mukulembeze bw'alagira kobaani. Tekiri mu ddiini kufugira ku kono kya gavumenti, era omusango ogwo kobe munaddiini ofugirawa kuno, kubanga owulira Katonda oba owulira mu byabufuzi. So nga ate n'oli kabwejungira nga yazze mu kyaki nga nze ndiwa ku kituuti n'amuyimirire, tasigalayo fatuwolo yange. Kati buli omu alina role gyafuga, buli omu alina bwakola ki bwatuuka n'afuga. Era okujjako oli ng'ayagala kuŋŋamba nga yeekaza bwekaza, naye buli omu alina bwakola ki bwafugira. Sebo waliwo newakuga nti wali nze naakola ntya. Fe abawuliriza fe abaki tufugibwa ebintu ebiwera n'ebina, naye kati tuli ku 2 byokka. Pulezidenti akufuga n'oli akufuga ajja ebya Katonda, tusuubira nti yandibadde abijja wa Katonda najja atuteekako. Omukulembeze w'eddiini oba omukulembeze w'enzikiriza, nzikiriza nti yandibadde aŋŋamba ebintu nga abirinako ennono ya Katonda. Naye tugenda okulaba nga ate baagala nnyo bannaddiini abakulembeze naddala okubanga boogera ebyo omukulembeze byasiima, ne batasengejja kwogera bituufu. Waliwo omusajja omu mu Bayibuli omu yali agenda kulwana, ne baleeta bannabbi 100 ne bamulagula nti genda osomoka olwane. Wajjayo omusajja nebamuga nti waliwo nabbi omulala bamuyitanga Mikaaya. Mikaaya bwe yajja n'avuga nti byanjawulo. Ono omu yali afunye message okuva ewa Katonda. Tukooye bannaddiini abatulagula ng'obubaka tebuvudde wa Katonda. Era beeyita bannabbi, beeyita baki, ne balagula. Waliwo kye tuyita prediction. Tuwadde mu kalulu ntuka naye okusinziira ku laale z'endaba naye gundi ajja kuba namba emu, gundi 4, gundi 1. Nange ekyo nkisobola newankubadde naye nabbi omuntu wa Katonda n'ava eri n'aga nti Mukama yaŋŋambye pulezidenti gundi yajja okuyitamu. Naye nga okijje wa Katonda oba birowoozo n'oli atayiseemu era naye yabadde agamba gundi yajja okuyitamu, tugenda mu kino kipya, tugenda mu kino kipya. So bannaddiini bwe mbanze wakuwulira nga nze ate tulina Bayibuli. Bonna tobawulira. Kati Bayibuli yo egamba bonna bali ku ddaala lyerimu, kubanga ekibuuzo kibuuza ku mukulembeze w'eddiini ne munnabyabufuzi ani akulembera munne. Gwe Bayibuli egamba bonna bali ku ddaala lyerimu. Bwe tudda mu kyaki ffenna tuba kimu. Tetuli mu kyaki. Kati ate bw'atudde eri nga pulezidenti atukulembera, nze ne mukama wange ankulembera mu ddiini, ate tuba kimu naye. Pulezidenti gw'olowooza etteeka erikwata munnaddiini nga lyabukulembera terikwata. Wano waliwo atawaabirwa nga n'abakulu b'eddiini abamu tubasanga mu kkooti mu Kaguli. Nga nze era bw'ojja okunsanga mu Kaguli, buli omu alina waafugira. Bano ababiri gwe obalaba buli omu
alina waafugira teri alina kulembera munne ono omukulembeze waki webyobufuzi bamulinda mu kyaki kuwasa bw'aba afudde kati ono gamba eyayiseemu tebamulayize nga munaddiini ali wali era balangiridde bannaddiini weebali ati era ajja muganda kati kwata ekitabo ba bayibuli oba kurani kwata singa munnaddiini ono agaana okukwata ekitabo ekyo ba bayibuli oba kurani tasobola kulayira munabyaffe tasobola kulayira bamalaya abali ku kkubo bajemera gavumenti oba nzikiriza zaabwe tebaliiko musiba jemu musamiza agamba yesu kampe mulumba omuzira byokenzire wa haji muzina mugumpere mulumba omukulembeze w'eddiini ne munnabyabufuzi ani akulembera munne neyanziza ssebo neyanzege eddakiika olina 10 omulungi andaba ku Dream TV, Impact Radio, BTV, oli wa mukisa kawungezi konna ku lwaleero. Njagala kuyozaayoza bannayuganda olw'okuva mu kalulu ke tubaddemu, era njagala okwebaza Katonda ku lwa bannayuganda bonna ne bonna babadde batwagaliza emirembe nti ekyo kyo kyawedde. Nga bannayuganda tulowooze tukunuukirize ku bitugattako ebitutwala mu maaso, ekyo tukyerabire nti kyawedde, era twagalize ne bannaffe abaawangudde batwale Uganda mu maaso, ate tulinde enteekateeka endala nga tuli balamu tulaba ate ebinaddako. Abataamatidde bulungi eggwanga Uganda lirina oluŋŋamya, waliwo kye bayita kooti, ate amatidde babisobola okuba nga byabaddeyo, era amateeka weegali okugenda okwekubira enduulu ku sayidi eyo, naye kyesikkiririzaamu bwe buvuyo oba obukyankalano ebyo ate tebijja tutwala mu maaso. Kuliza bannayuganda obutenyigira mu mbeera eyo, kuba ate kijja kwongera kutunyigiriza. So mwebale nnyo, sijja kuwanvuya ku nsonga eyo. Katonda akuume eggwanga lino nga liri mirembe. Amina. N'ebinaddako tubirindirire era tugumiikirize inshallah, kubanga kino tetwakirowooza nti kijja tutuuka, naye twabadde tulyawo ne kituuka era kyayise. N'ekinaddako emyaka egiddako egy'okulonda era gijja tutuuka, ali mwana wattu nga weetuli era tulonde tukole n'ebinaaba biddako. Nze ŋŋamba bwe nti ku nsonga y'omulamwa gwaffe ku Dream TV Impact Radio nti tebali kimu muna omukulembeze w'enzikiriza n'omukulembeze w'ebyobufuzi. Ffenna tuli bakulembeze, naye obukulembeze obw'emirundi ebiri ssebo mwami Mulanzi, waliwo obulinako ekirala obulala kye butalina. Munnaddiini talina buyinza, naye alina okuluŋŋamya. Kati omukulembeze munnabyabufuzi ye alina obuyinza. Ekyokulabirako, bannabbi baaliwo, naye bannabbi Bayibuli bwe beeyogera mu biseera byabwe waabeerangawo ne kabaka, era ng'ogyeko Mukama waffe Yesu Kristo yeyekka bw'ati eyali alina obuyinza nga bubwe, nga kabaka, nga nabbi,
ate nga yakulembera byonna. Era Bayibuli egamba nti ye bwe yali ayogera teyayogera nga bawandiisi, yali yayogera nga nannyini buyinza, teyayogera nga bawandiisi kuba yalina obuyinza. Naye bannabbi bonna ekikulaga nti abakulembeze baba waggulu bakulembeze b'enzikiriza, teri nabbi yabalibwa mulembe, ate nga yali atuukirwako ensonga ez'obwakatonda okulungamya ensi. Era Bayibuli egamba nti awo mu mirembe gy'abassekabaka abo Katonda ow'eggulu alissaawo obwakabaka bwe obutalizikirizibwa. Mu Danyeri wali essula 2 n'essula 3 obutalizikirizibwa, kaya abadde nga akoonako ku ssula 3 eno. Kaakati Isaaya nabbi we yabeererawo teyabalibwa mulembe nga nabbi. Ezeekeri n'abeerawo nga nabbi teyabalibwa mulembe. Teri nabbi yabalibwa mulembe, omulembe gwabalirwanga bakulembeze. Kuba bakabaka be babeeranga ng'abakulembeze nga bw'olaba Sawulo, nga bw'olaba ani, ate nga nabbi yali waali. Samwiri yaliwo naye nga Sawulo kabaka. Era Sawulo yali alinga overall. Kati ono Samwiri ng'agezaako kumulungamya kyakkola, naye ng'oli obuyinza abulina okusinga ono. Kubanga omukulembeze w'enzikiriza tabeera na buyinza busiba muntu. Era oyinza okulaba wano ssebo ku kyaki nga kyaki memba Abbi naye Dr. Sebadda talina buyinza bumusiba, alina enkola y'okumuyambako okumubuulira. Naye bw'aba alemye ng'alemedde mu bubbi ng'abba amasimu abbaki, ate alina gy'aripooti ng'abalina obuyinza, ne bajja ate ne bamuloba ku kyaki ne bamutwala mu kkomera. Baako kategeerekese. Ate ng'abadde ku kyaki, ate nga n'ono kyaki memba, naye aba talina buyinza bumusiba. Obwo babuyita buyinza. Kati ono omukulembeze wa gavumenti aba n'enkizo nti akwasisa amateeka n'agassa mu nkola ne gakolerawo, ate nga munnaddiini kyakola ayamba buyambi bantu kubalungamya butakola kibi. Kati omumenyi w'amateeka munnaddiini si yamusiba, ekyo kimanyiddwa. Ne bwabeera mwana wa paapa oba paapa bado otandise okubonooneka azaala mu mwoyo ati wulira bwabeera mwana wa paasita azaala mu mwoyo alaba kitaffe papa nabba pasita ayinza n'obutabaako tamutulugunya wabula amuwaayo mu b'amateeka bali abatusinga. Kati mbadde n'olunyiriri wano nga bw'olunoonya osimba nsonga nti munnabyabufuzi ali waggulu nnyo ali waggulu okusinga ku munnaddiini mu buyinza, kuba yalina obuyinza obumwongerwako, ate nga omukulembeze w'enzikiriza waliyo ekirala nga munnaddiini asinga munnabyabufuzi, kuba bw'ogamba nti mu buyinza, ate kiki ekirala kakyaba musinga? Alina buyinza bwokka bwamusinga, naye ebisigadde ate alungamizibwa munnaddiini. Singa amulungamya n'agaana munnaddiini ayinza mukola ki? Anti kyekuge nti atalina buyinza. No, ogambye boddayo emabega mulungu, ogambye nti munnaddiini ono asobola atalina buyinza nga munnabyabufuzi, naye asobola okumulungamya munnabyabufuzi. Okay? Kati nembuuza, singa munnabyabufuzi bamulungamya n'agaana, munnaddiini ayinza mukola ki? Talina. Ye answer. Kuba kati munnaddiini kyakola akola kino. Era lwe lunyiri lwe mbadde nnoonya olufunye nulina ngero essula ya 10 ngero ekitabo ky'engero kiraga mukadde ekaayo yayinza okunyambako. Ngero 22 ngero 22 agamba nti ababi bwe beeyongera okufuga abantu basinda. Kayo oyinza okunjijukiza olunyiriri olwo, naye ndowooza olunyiriri luba lwakubiri mu ssuula 29 lwakubiri. Kati munnabyanzikiriza ono bw'alungamya munnabyabufuzi kyamulungamizaako n'agaana, kabonero akalaga nti mufuzi mubi. Ekyokulabirako wano twakyogerako I think kankiddemu kuba Bayibuli yo tediba
nti Yokana yayogera kituufu n'agamba Kerode yagamba Kerode ayina bwe yagamba Kerode si kirungi ekyo kyokola oyo mukazi wa muganda wo kumutwala yali akola ki ekyo tukiyite kukola ki yali amulungamya amuwabula si kirungi si yenkola entuufu naye oli olw'okuba alina obuyinza teyawuliriza kyobadde omubuuza teyawuliriza ono yalaba nga kyamugambye kibi era kyaviirako Yokana okuttibwa naye nga kyeyali amugamba kyekyali ekituufu kati bannanzikiriza bannaddiini kyetukola kwe kulungamya abakulembeze bye bateekeddwa okukola naye bwe batatuwuliriza baba bakozesezza bubi obuyinza. So mulumbanga gwe omusajja omulokole munnanzikiriza ey'obulokole gwogamba mmwe bwe bituuka mu byobufuzi temulina buyinza mulina kulungamya tulina kulungamya kale ssaawa ziri 11 kankomewo ne Haji Lubowa. Alright, tulikayo mukumulamu okwo kitundu kya 2 ssaawa ya 2 eya programu eno nze nga bwe ndaba tukyatunuulira ebyobufuzi wamu n'ebyenzikiriza oba eddiini nga tubuuza ekibuuzo ku mukulembeze w'eddiini ne munnabyabufuzi ani akulembera munne. Twakutegeezezza bw'oba oyagala kutweyungako gwali ku Impact FM ennamba kusobola okusindika obubaka obwa Samasa nja busoma wali nga tumaliriza ku note 787125557 nze Mulanzi okuteekerateekera programu eno nojja kutuusaako eyo gy'oli ne ttiimu yonna gye tukola nayo wano ku Doxa Dream saako ne Impact FM. Haji bakumpeera omuzindaalo abatulaba n'abatuwuliriza naddala abanyumirwa programu eno tunoonya basponsa baayo abatuteekamu akasente basasulenga programu eno oba okugirangiramu esobole okusigala ku mpewo. Ensonga sebongimazi. Ensonga eyokubiri mukuliko eyo ababadde mu bululu. Tukubiriza bannaffe bonna ababadde mu bululu buli omu yalabye ensobi gye yakola era buli omu ffe nga bannaddiini tugamba nti mwepime nga tebannabapima. Omuntu weepimamu noga nti where have I gone wrong? Wawe nakoze ensobi eyo ogitereeze kubanga Uganda tegenda kukoma nkya. Sabo nga ngenze ku mulamwa ensonga ffenna tukimanyi wano nti omuntu akolebwa ebintu bisatu. Omuntu akolebwa omubiri, omwoyo n'omuzimu. Kakati gavumenti ddamu omuntu akolebwa ebintu bisatu. Omwoyo, omubiri, omwoyo n'omuzimu nga tusinziira ku njigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunnyonnyola nti Katonda bw'amala okutonda omuntu mu lubuto lwa nnyina mu mazzi ag'enyinyala agabootaboota ag'enyinyaza bwe ag'enyinyalwa neyanzese amazzi ag'enyinyalwa jini erifuuka omuntu nemanya nekifuuka akasaayi nekifuuka ekisaayisaayi nekifuuka ekinyamanyama. Bw'atandika okwambazibwa amagumba ne bamuteekamu omwoyo ng'akyali mu lubuto lwa nnyina mu nnaku 12. mpulira omuntu n'akula mu lubuto lwa nnyina paka lwazaalibwa. Olunaku lwazaalibwa bwe omuzimu guteekwa muyingiramu. ani agussaamu? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ati bw'atusomesa era guva mu bbanga oba guva wa Allah? Katonda yaguteekateeka. Nabbi agambye bw'ati nti buli muntu Katonda yamutondera omuzimu gwe Karino. Kati bw'oluba okugwa ku ttaka nga gukunoonya guba gugubeeramu.
mukyala wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha namugamba kubanga bakayagana ye namugamba nabbi yagamba omukyala we nti kirabika gwe kalimu yo yekutawaanya n'omukyala naye n'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naawe kalimu yo yekutawaanya nabbi n'agamba naye yange nagisiramu waliwo kalimu ensiramu kakati oluvannyuma basaba bamubuuza ensonga eyo n'agamba buli muntu Katonda yamutondera kalimu ye kiva gyali okugitwala ku sayidi A oba B. Kakati omufuzi ayagala mubiri gwo kubanga omufuzi tasobola kufuga mufu afuga mulamu atyo kati omufuzi akulaba ng'oli mulamu era afuga mulamu naye munaddiini afugako mwoyo tafuga mulamu era gwe ne bwowaganyala mu kyaki n'osituka n'ofuluma oba mumuzikiti era akuleka n'ogenda naye kati katugeze munabyabufuzi agaba kuyoyo nowaganyalira bakuyoola buyozi kati bannaddiini bafuga myoyo obuyinza babuyina ku myoyo era kyova olaba omwoyo guyina emmere yagwo yabannaddiini gye batuwa omwoyo gulina ennyimba enseeneekerevu fena tukikkiriza ekyo nti tetukikkiriza ffena totukakaatikako kikyo gwe gamba ffe tukkiriza mmwe mukkiriza anti tatukakaatikako yasooka akola ekikye omwoyo gulina ennyimba zaagwo omwoyo gulina n'engeri zaagwo era omwoyo bwe gukwatagana n'omuzimu ne bakola bubi oba kati naffe tukkiriza ebyo lwensomesezza bwe busiraamu alhamdulillah allahu akbar teyanziza shekamani wazindalo nze siri muzimu wa shekamani banna kalimu zammwe tezibatawaana alladhi akmala lana dinana wa radita al-islam dina amin ya rabbal alamin والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بنا يغانا منا أباغر وبرونجي mbala musako nekira museche mirembe ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe betayungagana mu nzikirize y'Obusiraamu omukama mulungi obudde bwonna omukama mulungi era zembeeraze yeewaawo. Okusookera ddala nange nja kwegatta ku bantu bangi neebaze Katonda atusobozesezza okutuyisa mu mukolo ogubeerawo oluvannyuma lwa myaka 5 ogw'okulonda, omukolo gwabadde omulungi. Buli muntu yenna ayinamu ebyamunyumidde, ayinamu ebyamusubye. Nze ng'amaani nina ebyanyumidde n'abalala balina ebyabanyumidde. Okusookera ddala omulamwa gwaffe ng'era bulijjo mulungi. Otunula ku sikulini yo gwatulaba naffe nga modera yatugambye omulaba kugamba nti omukulembeze w'eddiini ne munabyabufuzi ani akulembera munne oba modera bakukyusizaamu. Bwe kibanga bwe guli nti omukulembeze w'eddiini ne munnabyabufuzi ani akulembera munne, bonna buli omu akulembera munne. Kyokka ate bwe kiba nti ku bombi ani alina obuyinza obwa waggulu ku munne, ekyo kirala. Kubanga tutegeera enjawulo eri wakati w'okubeera ng'omuntu akulembera. Lwaki tugamba nti abantu bano bonna
buli omu mukulembeze eri munne. Omukulembeze w'eddiini ku kitundu kwabeera ayina ofisi ye ekola buli lunaku, oba ekereziya bweyabeerawo. Kanjogere nnyo ku muzikiti kubanga ekereziya n'amasinza amalala ebiseera ebisinga bikola essaawa zonna naye nga tebitera kugulwawo lwa Sande ne ku Sabbiiti. Naye omuzikiti okuva ku makya budde okuziba gubeerawo, omwoyo aba akulembera. Ne mukadde waffe omukulembeze w'enzikiriza, omukulembeze w'ebyobufuzi chairman ku kyalo naye abeerawo. Bamukonkona ku makya, bamukonkona olw'eggulo, naye abeera akola ki? Abeera akulembera. So mbeera efaanaganako bwetyo, tukkiriza ffe nti buli muntu yenna mukulembeze w'eddiini akulembera, n'omukulembeze w'ebyobufuzi naye n'akulembera. Kubanga Nabbi yatugamba nti anziru nnaasa manaazirahum. Mmwe nga muli mu nsi nga muli bantu, buli omu awe munne kiki ekitiibwa kyamwerevu bwakola ki mwagwa. So bwe guba nga omulamwa gutegeeza kukulembera, ffe tukkiriza ng'Abasiraamu nti omukulembeze w'eddiini mukulembeze, ate obukulembeze bwe bukulembereramu n'ab'ebyobufuzi. Era ng'omukulembeze w'ebyobufuzi toyinza gamba nti nze ntwalako bannabyabufuzi bokka, bano sibatwala. Era bw'amala okulondebwa oba wakyalo asigala atwala n'abantu bonna nga mwemulira abakulembeze baaki ab'eddiini. Abantu boogedde ku kya authority oba kye bayita obuyinza. Ekigambo obuyinza nga mukojja bwe yakyogerako kye bayita power. Kirala power n'authority byanjawulo. Kubanga nze neewuunya abantu aboogera obuyinza n'amaanyi kyekimu busiraamu. Kati kuwulira katwogere mu Luganda, abantu abamu beefuula abategeera ennyo Oluzungu ne batamanya nti nze njogerera mu kumanya. Power ne authority byebyo. Yesu Kristo yayogera mu Bayibuli nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Ku ebyo ebibiri kyekireka kinnaakyo. Yesu yalina authority nga talina power. Tiyali president. Era yalina power nga talina authority. Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Nga bw'olaba mukadde waffe Joe yaweereddwa obuyinza, Dr. Sirwadda, okusaba nga mukadde wange byabakama agenda okukakola ki? Okukatyamula. Yabadde alina obuyinza ne authority mu kaseera ako. Obuyinza obwo yabadde waddembe okuyimirira n'agamba nti kitaffe ali mu ggulu. Tewali yabadde amuga tewali ate lwaki osabye mu Luganda. Bwe yandiganye tebandisabye. Ati sibiri kidogo. Yabadde alina authority okugamba nti bannange nti kakati buli muntu yenna ali wanaazibiriza amaaso ge. Yabadde authority ng'agirina. N'olwekyo twagala tutegeere nti ffenna tulina okuwa obuyinza lwakuba nti abakulembeze abali ku sayidi eno ey'ebyobufuzi ebiseera ebisinga mu njogera eno eyaleero eriwo ate baagala nnyo okuzaalawo bali luddawa bali wano. Era mu mbeera entuufu gavumenti nga yonna oba eno eyakawangula era ate nga yeeriko oba yonna ebeegenza okujja mwanga gonna, wandibadde wabeerawo embeera etunuulira bakulembeze bannaabo okuviira ddala ku leve eya wansi nga tebabayisiza na mitendera. Omukulembeze akulembera mukulembeze munno w'ekereziya, buli kereziya weeri, buli kyaki weeri, buli muzikiti weeguli, wonna ku kyalo bonna abantu abo ne baweebwa obudduukirize nga bwa buli mwezi, ne baweebwa entambula kubanga buli nsonga yonna ebeerawo. Gavumenti ate yeekuusa kuffe bannabaki bannabyabufuzi. Amaani oli kuba mulanga. Nedda si kuba mulanga. Omulamwa teguli kukugwe nedda nkulaga. Okaabirira abali obubi. Olina kusomesa abali obubi. Ojja bafunira obubi. Ani yakugamba nti abakulembeze b'enzikiriza bali bubi? Mugoli mukubyo. Twogera ku bukulembeze gwe moderator oyogedde ku buyinza. Twagala osomesa abantu. Obuyinza buno bw'oyogerako munnabyabufuzi bw'alina ne munnaddiini bw'alina. Kati tutandikira obuvunaanyizibwa nga bwe tukirabe nti bonna bakulembera. Kati tugenze ku responsibility. Tukkiriziganyiriza ne moderator nti twakiriziganya luliti omuntu bw'aba asomesa lwaki bwe mba njogera nedda lwaki bwe mba moderator kuweerezera obuzibu gwe kumpa akazindaala ate bwe ntandika okwogera nonjira obusisibirizi siweyogedde ku buzibu. Is responsibility the same with leadership? Oba mu Luganda responsibility kyombuuza obuvunaanyizibwa
kyekimu n'obukulembeze sinnakubuuza ku buvunaanyizibwa anti ogambye nti obuvunaanyizibwa bw'omunnaddiini era bwe bumu bwe buvunaanyizibwa bw'omukulembeze naye kugamba nedda si bwe bumu obuvunaanyizibwa bwange ssebo nkubuuzizza bwe mba mbuuza oba owulira oba mba mpulira kati nsaba owulire ku luno bulijjo tawulira obuyinza munnabyabufuzi bw'alina ne munnaddiini bw'alina kati tandikirawo obuyinza si bwe bumu nyo badde obuuza buvunaanyizibwa kati obuuza buyinza okitereezezza nze mba mpulira wenjawulo obuvunaanyizibwa n'obuyinza kyanjawulo obuyinza munnaddiini bw'alina n'obuyinza munnabyabufuzi bw'alina si bwe bumu kankuwa ekyokubiri ekyokulabirako ekiyinza okukakasa nze ndi mukulembeze wanzikiriza oba omulala yina nemu naye nsobola okwogera ne ngamba bannange omusiraamu yandibadde muyonjebwa kutandikira naye bwenkeere waka nenkwata omwazi nenkwata owabakyala amiira nenkwata deputa imaamu netugenda tugamba budala ekituleese nti yambala tugere toyina toyimbako ekizibu saate omukulembeze oba wamuluka oba wakyalo asobola okujja naga nti wategeeze nti ekoyada yambala tugende ensonga siina ttuli naye nga nakyogeddeko obuvunaanyizibwa nabukoze naye nga abasiraamu tubeere nettundi abantu fena tubeere nettundi so ekyo bwe kityo bwekifaanagana obuvunaanyizibwa oli alinga atalina buyinza ali luddawa anti onyonnyola buyinza si buvunaanyizibwa anti katono yabigasse yagasse obuvunaanyizibwa ate n'agatta n'obuyinza kati byonna ekyokubiri sebo mukadde wange omukubiriza wa puroguramu eno bwe twogera ku buyinza munnaddiini bw'alina munnaddiini oli yagambye nti omukulembeze w'ensi afuga mulamu naye n'omufu asobola okumufuga owensi kaye yagambye nti omukulembeze asobola okumufuga musiraamu munne musiraamu munno haji musiraamu munnange obadde tokimanyi nti haji musiraamu munno anti ŋŋambye nti musiraamu munnange ŋŋambye muteesa munnange olw'ensonga lwaki tugamba teesobola olwaleero singa bukeera ku makya ne baga nti ani yafudde nti mukulu pawulo yafudde ki oba yeetuze oba butwa oba yafudde atya kiyamani weero osigwa nono ku kyalo n'akola lipooti muyinza okumala akaseera nga temunamuziika polisi ng'eza okubuliriza buyinza buyina saate kati nange ndi sheekha oba naawe oli imaamu naye siyinza kujja mu lujja lwammwe nga kiyamani amaze okusala ekanzu ngigolodde bulungi ntaddeko egandula naye nga nti okufa n'obutanyaga wadde poliisi egambye tumuziika kati kisobola ekitegeeza nti all in all omukulembeze w'enzikiriza n'omukulembeze w'eddiini buli omu alina obuyinza buli omu alina obuvunaanyizibwa naye obuvunaanyizibwa buno gamba omukulembeze w'eddiini oba enzikiriza n'omukulembeze w'ebyobufuzi esoso w'eddiini oba enzikiriza lwaki oyagala nfulume ng'akatungulu abafumbi b'omuceere oyinza okusala n'oga nti kawunye nnyo okusinziira ku nsika gyokasise nze bwe mbanga njogera toŋŋamba nti gamba tuli kwogera ku bantu babiri owulira gwaleese byakatungulu tuli kwogera ku munnabyabufuzi n'omukulembeze w'eddiini oba enzikiriza nonti tugamba nti tugamba bakadde baffe abakulembeze b'eddiini oba abakulembeze b'enzikiriza omulamwa gw'oleese ani byosomesa biweddeyo ojjokolera wako omuzindaalo kaweddemu bagamba kaweddemu omwaganya kuno okumpeereddwa okwegera ku byobufuzi natamanyi nti haji omukulembeze w'enzikiriza sebo gye buvuddeko emabeganga okuba twogera ku kibi naye nze bwe ntunuulira ku mulamwa guno nti omukulembeze w'eddiini munnabyabufuzi ani akulembera munewo omuntu yandiwulidde ani ng'oli atoye oda buyinza buli luddawaawo ekyamazima nti olw'akaseera ke tulimu
nti munnabyabufuzi bw'aba nga bwe tuli mu badde byakulonda omukulembeze bw'avaayo nga wanzikiriza n'ayogera kuba ekintu kino kyaveeri bagamba mwe mukomaawo temuyingira mu byabufuzi mubibuulirire eri mu mizikiti gyammwe ne mukereziya zammwe kakati n'ababufuzi katuleere mu palamenti temuleete no ddiini zammwe kugakinga ekyajjira mu ngeri faana bwe naye olw'okuba tukwata ekitabo kino mwe tujja tuyigira nga tulambikibwa nga tutunuulira abayudaaya bwe baatambulanga ate obuyudaaya bwe bwavaawo tujja tufuna obukristaayo ate nga obukristaayo bwe bwanywezebwa bwe bwasaasala n'okuvaamu bino ebintu byonna ebiteekebwa amateeka kooti biki kubanga mwalimu n'obufuzi obwaliwo ng'abaroma ng'abayonaani ng'abakaludaaya abantu baali beefuga era noono ogenda okuyita nga nange kaya gwe yayogeddeko Ibrahimu abantu baaliyo mu nsi nga gye bali ettiimu yaliyo naye bwe yayitayo nti gwe nkuyise yatandika obulamu ye olugendo lwe naye baaliyo era batambula n'obufuzi bwa mu ngeri zaabwe naye olwokuba tukwata ekitabo kino nga kyekiruŋŋamya nti kiki kyandibadde kituufu ntandikira ku kibi omuntu bwe yajeema ekibi ne kijja kyazaala ebintu bingi mwavaamu effutwa mwavaamu obusungu mwavaamu obululu mwavaamu okutta ekibi ne kizaala ebintu bingi era okiraba wali Kayini atandikira ku muganda wa mukolera olukwesikwesi mperekeraako naye amukwatiddwa obujja mukama namuga naye gumu ekikukwetunguza obubi bwotyo munno kiki bwofuna obulungi tokkirizibwe ekibi kyagala kukuwangula oteka okukola ki okukifuga kyamulemu okwefuga kati mungeri efaanana bwetu munaamukwatibwa obujja kati ekibi bwe kyajja kibeerawo kiyingira mu muntu niwabeerawo okufutubbala okwo kwe kuzze kutambula kati mukama n'akola enteekateeka nti omuntu yandibadde akola bwerufu omuntu yandibadde akola mazima omuntu yandibadde akola kituufu naye nga mukama yayagala amazima kati bwe tujja tutambula okujja okutuuka mu byobufuzi eno eddiini yagenda okujja wano gyetwogerako ebyobufuzi kyakimisa society yasooka okujja wano mu Uganda kanjogere ku Uganda gyentegera obulungi naye kwagirako ne IBEA East African British Company eri nfuzi eno ddiini kyokka tebotusanze n'obwakabaka wano kabaka yabeerangawo ng'era kabaka afuga abantu be mu buyinza naye bwabangawo ekikyamye yagendanga wa mulubaale n'amwebuuzako yeddiini kakati olw'okuba jjajja ne bibeera nti tuteerezebwa tuyingidde mu bukristaayo oba obukristu kati wano abangereza batufuga ne bajjawo obwakabaka tubadde n'abakulembeze b'enzikiriza bakatoliki basiraamu baki kati kyajja ne kibeera nti baweebwa omwaganya so obuyinza obw'owenzikiriza lunayogera ku bintu bisatu nti oli omukulembeze w'enzikiriza alina power naye tali mu buyinza kubanga power ye ayogera nga kyayagala ayagala butuufu ayagala mazima ayagala bwerufu kati ebigambo bino ne baba bitubuulira nga muntu wanzikiriza gyaba bitubuulira aba ayagala okole mazima aba ayagala okole bwerufu aba ayagala okole kituufu kati omunnabyabufuzi bw'avaayo nagamba nti bannanga amabaati gatambudde ne gajja wano saategedeegaze buvunaanyizibwa bwa munnanzikiruka nti amabaati tegatambula amabaati batikka batikke paka n'omunyonnyola ge mazima naye katolibwa ekyamagero kyazze amabaati gatambudde nga munnabyabufuzi gatambula no bannabyabufuzi tulaba kati buvunaanyizibwa bwonna wombirinadino kuga nti amabaati tegatambula amazima gali nti amabaati batikka matikke ne bagatikkula ne gajjewo kati eyo yembeera efaana bwetu kati ate mwogera ebyamagero ekyamagero nga amabaati gatambula kati okubeera ekyo kya munnabyabufuzi naye munnabyaddiini alina okubula nti amazima gali nti amabaati tegatambula oba tekyabadde kyamagero kakati olw'okuba ow'eddiini alina kulaga bwerufu alina kulaga mazima amazima gano toyinza gamba nti kakati katugeze kati ku ddwaliro lino lyaffe nga tulina erubaga nenzambya nga bishop ali wali ayigiriza akutta omuggo gwe n'enkofiira ye bannange temugjamu mbuto bannange si kirungi kujjamu mbuto kakati ate omukulu w'eddwaliro eri eryensambya nga yajjamu ki kakati kiba kitegeeza nti kyayigiriza mu mazima tekibeera practically
kakati bano bannabyabufuzi tubagala babiri n'amazima nga bagateeka mu practical amazima y'obubbi enkwenkwe obugwenyufu kati bwajja naberanga takikoza alina okukyogerako nti buno obugwenyufu buno bubbi buno bukuusa kakati kibeera nti omwo amuyinako obuyinza obwo era bw'aba agaanye katugeze nga nze Sonko bwengenda mu kereziya baba kyekinjigirizibwa mbeere mu mazima kubanga amazima ge galeeta Yesu bwe mbanga ndi mu byenkola oba waka wange okweyongera mu bukulembeze bwonna amazima ago galabikire ne gye naaweereza yonna oba ndi mu kwerosi oba ndi musawo oba ndi mutunda butungulu yonna sekita wendi amazima ago gakola eki galabika kati bwe kinajja mu byobufuzi embeera yetekwa kubanga ddeyo bwerufu kati bw'atakola ekyo aba muyinako obuyinza okulaga nti kino kituufu kakati kyewuunyisa kati nga bwe tubadde mu kulonda eri abajja okugenda basabire munnabyabufuzi nti yawangudde onfuna ava mu bubaka ba palamenti oba pulezidenti oli addede ku musaalo agenda nti mazima neebaza katonda yampanguze naye nga amazima tebyabadde bya katonda katonda yalonda abafuzi totuyingira mu kwogera awaniko omukono omutima gwe guba gumuwulira awaniko omukono olwegumwe nga yadda ayise emikono maaso ku musaalo Allah nkwebaza ekifujo nakiwangu naye nga mazima amanye alimba imamu amulombera edduwa alimba ebyo bintu bibaayo era ayinza nti neebaza kubanga bamutunuulira Yesu baali bamukomerera kansome wano Yesu baali bamukomerera ne bamutwala ewa Piraato n'amubuuza oli kabaka aga nti oyogedde n'amugamba nti ekyo kivuddemu gwe gwokyogedde kaakati bw'amala okumubuuza olunyiriri bagiyita protest kakati nga Piraato amubuuza wano ebigambo naye nga kyenjagala okugjayo nti 18:38 waliwo bannaddiini abaaliwo kyokka ate nga Abaroma bebafuga abaki Abayudaaya naye bwe baali wano byamubuuza Yesu n'amuddamu lwa 36 n'amuddamu nti obwakabaka obwange si bwa ku nsi kuno obwakabaka obwange si bwa ku nsi kuno abantu bange singa bwa ku nsi kuno abantu bange bandula kansome bulungi Yesu n'amuddamu nti obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno singa obwakabaka bubadde bwa ku nsi kuno abantu bange bandirwanye nesiweebwayo mu Bayudaaya naye obwakabaka si bwa ku nsi kuno awo Piraato n'amubuuza nti kwegamba oli kabaka Yesu n'amuddamu nti nga bw'oyogedde ndi kabaka era nazaalibwa nenzija ku nsi nga nzijiridde kino okumanyisa amazima buli ayagala amazima awulira eddoboozi lyange Piraato n'amubuuza nti amazima kyeki n'okutuuka kaakati olw'okuba obulimba bwajja mu nsi kati bannabyabufuzi batambulira ku bulimba bangi balimba Uganda zibulwadde twalina abantu Bishop Abel Muzolewa Rhodesia Zimbabwe n'agifuga naye nga yafuga naye Joshua Nkomo nga munnamusigi Mugabe amaze kubeerako emyaka gaba 10 bimeka ono munne n'amuwamba naye nga byankwe kyokka twalina Desmond Tutu mu South Africa nga jjaya amazima nebamuwa n'ekirabo ky'okulwanira eddembe ly'obuki kubanga yayogeranga amazima kati munnabyanzikiriza ayagala munnabyabufuzi abeere ng'ayogera amazima bwerufu ensonga ziri 3 ezo nabadde nziwandisire wano alina okuba nga alina obwenkanya bwataba bwenkanya katukezika ne mukuno okulonda okwabaddewo temulimu bwenkanya kati munnabyabufuzi abeerayo najja n'abeera ng'ayimirira nagamba banangira twebaza obwenkanya ng'abantu bakoledde mu kizikiza naye naleke oziggyeko kakati balina okuvaayo ne baga nti ngano si mazima ekyabadde kiki kizikiza ekyo Katonda nga yakigambye ekyokubiri biri bisatu amazima obwenkanya n'obwerufu neyanziza wejjokolera makolo omuzira lumugwe makolo bannange balamusizaako mwenna omusamize ne abalulaba musamize ne munnabyabufuzi ani akulembera munne
bali twawule obukulembeze n'obufuzi bano budde byabalenya okwaki byabalenya okwawula bandi mwena olira omanyi kyo bamunywanyi huyo akati omunaddiini mukulembeze munnabyabufuzi mufuzi twagendanga edda mu kyalo ogenda mu kyaki akasente okawayo ngaokoze ki aweyagalidde naye ak'omusolo kakibuuka ate kamusamize namusamiza ati naye munaddiini kyetugako si kakibooko ng'olagidde tijja mwengatto muleke makolo ayigirize ak'obusamize kakyeyagalire akamunyabufuzi tukambo kakati wano juzi twalinayo omusajja omu emawokote yali mawokote bwe yasanga abantu abanywa omwenge nabagamba bakimugenda okunywanga omwenge mumaca yali munnabyabufuzi waki era bakatererawo nekomera bwogaana okujemera ono komera bakusaako muguwa wagaje okuwa omusolo naye ogwomunaddiini gomunagamba banange mukama agambye tugenda kuzimba kyaki alinayo nakwaki nawaayo era ne yesu yagamba bulungi nti byakaisaali biweki kaisaali nebyakatina mubiweki katonda kibakitegeeza nti omukulembeze yakufuka bufuzi wa mpaka oyagala oba toyagala olina okukolera ate wekubye ejje muleke makolo asomese bali yasirise nga mwogera yagamba oteekwa kukola kino ebyo byemufuzi kati wano bali waliwo omuti nga tugatugera mu bibiina byobufuzi tugamba fe tubaka bibiina omukulembeze nagamba tugenda mu bibiina gwa mpaka nebateekawo omuti nekiyoba nenyumba otyo oye mufuzi eramba nebamaliriza nga bewangudde nga bateddewo etteeka lyakyobufuzi oye mukulembeze era nze nebaza nnyo abantu bano abatidde ki omufuzi nebagamba bakalu kagenze kita kubeteetera bebaza nnyo okutya kubanga bwemutandikidde bibadde bibadde biki badde bigenda kubeera bibi babadde bagenda kukwatako emiguwa bekibooka abatwale mumakomera abala mufe era nze mbebaza okutya banze nebagamba nti omukulembeze nze ntya mutye abasamize batya abasamize batya abakulembeze batya abafuzi ate bano ababaloga anti kumuloga oba omuziza mugamba mubambadde mukyakanye era eyomuloga omuyiya omusamize okutya munnabyabufuzi baba bakkaanya bwe baba tebakkaanya amuloga omusamize aloga munnabyabufuzi anti nono amukwata nono wali bwagamba nange onkutte wabyaki byabyamaanyi ku maanyi naye kakati kyemba nyonyodde nenabanyonyola neruli tugwe omunaddiini bw'oba yagala okusigala ngaoyogera amazima beera nga ab'ekenya gundi yawaliza sente oluluto nazibawa namuga azayo sente zo ziriwa kubanga bona ojja kuba nga lwekirimu omuguwa okuba tugasobola kwogera maki mazima omuntu oja okuya sente ze agwidde emmotoka nga mukaaga azikuwadde akuwadde ebyomujjanjabi byona byona bikuwadde otanda okutambulira kuntikontolize kati bw'oba oyagala okusigala mu wakati ng'oyagala kwogera amazima ebyensimbi ze zikweki bive okusigaza eki obuvunanyizibwabwo kubanga nawe osooza omusolo yakulegerawo obuyinza yesu okusiga okusobola kuti ku musolo bakuwa ogugwo tolibamu ogugwo toyingirira gwa munno okugulya ekibakanya wano byonna ekibabalaba bakayana musolo ukoizire mutawala tebagala unayingire ono unayingire waki owono munywanyiwo endesa yange eyekisamize eyenzikiriza eyenzikiriza oba yeddiini
zisa busolo sibo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kali katulirize Sheikh Mazzi banna Uganda mwenna n'abato bange bonna ba Onana naddala Daudi mukwano gwange oyo ajja asembesa mpola Daudi Onana kabondemu kati bannange akabondemu akabondemu Daudi Onana kakati ekintu byonna mbadde ngenda kwogera naye omukatuliki ayogedde bulungi ate nedkaya ayogedde bulungi byembadde ntegese wano tubyogedde bulungi naye nze kandeetesijja kuddamu ebyo kibadde kirungi kyonna naye ekigambo mugende mulye ensi eno mugifuge ekintu ekyo kiri mu bayibuli mugende mulye ensi eno mugifuge tugifuganga kabaka tugifuganga presidenti oba tugifuganga baani ekyo kyayogera mu bayibuli mu bitabo ebitukuvu mukimanyi kati oleeta kibuuzo andi kyekyo kyebudde kigamba okulya ensi eno n'okugifuga bannaddiini oba bapresidenti oba president butandika ddi okuba nti ye president oba president kiba kitegeeza bufuzi naye kati bwatugamba nti mugende mulye ensi eno mugifuge naye tiyatugamba tugyonyese tukuba abantu tubonyebonye abantu oba tweyawulemu ekyo nakyo nkitadde awo zisabusolo kyolese sono kiteeka zisabusolo kyalese mbuuza house yonna ekyo Katonda yakigamba bannabyabufuzi oba abakulembeze b'eddiini oba ab'enzikiriza bonna yagamba bantu bonna yazzeemu bw'atyo anti ye yasoose okuddamu ne bannaddiini basoma yali agamba buli muntu yenna atya Katonda abawuliriza ekintu ekyo mukiteekebakyabuuza pasita Serwadda akantu akakulu nnyo aba bayibuli mumpulira bulungi nnyo zisabusolo kyali mu kubaleetera mu bayibuli yammwe eyo ekyo Katonda yakigamba bakulembeze bano ab'ebyobufuzi oba ab'eddiini mbuuza aba bayibuli oli wa Kurani lwaki mwami moderator yakireese temuwadde mukisa ku kinyonyi nedda nze nkireese kyasomwa era sirina kujja kigamba oba nakigambani oba nakigamba katumuddemu oyo oba tasobola nedda kikulu nnyo owejjokolera ensonga yaweebwa Adamu ng'omuntu atandika nti nkuwadde ensi ogifuge kati teyali Adamu yeyali alabirira onfuna tekiri ku bakulembeze bano eno naye ate nga n'ekibi tekinnakolaki tekinnabaawo kati obujeemu bwe bwajja ebintu byakyukira ddala ekyo nkiwulidde ekitegeeza obwakabaka bwali tebuliiwo n'obwa pulezidenti bwali tebuliiwo naye ne bujja buweebwa ki omuntu kati kanjogere kino kakati wekibanga kyabuntu tuwulire nga ekibi tekinnajja ekigambo ddiini kulokoka busiraamu tebyaliwo n'obwa pulezidenti ekibi kyekyaleeta ebyo kati ekitegeeza bino byonna byetekalakibi abange abatuuliriza byonna byakibi kakati kansaasire ku bantu abawanguddwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, abatugoberera mwayogera akantu wano ne mugamba nti nababuuza buli mukulembeze yava eri Katonda oba ava eri Katonda. Okay. Mulimu abava ewa Sitaani. Okay. Kati mwe abatakkiriza nti buli mukulembeze ava eri Katonda. One, baba bavaawa. Abatava eri Katonda baba bavaawa. Mwe abatakkiriza nti buli mukulembeze ntava eri Katonda. Omuntu asobola okufutubala ku bantu. N'ava wa Sitaani. Okay. Olw'ensonga. Sawulo baamuboola nga takyali muki ne batikkira ne Dawudi baamuggyako bujja kaakati nga Katonda tamumanyi naye ng'akyabafuta obbaddeko yali akyali wa Mukama
Ani muleta. Biki bubonero kikwolabira omukulembeze nti yava wa sitaani. Obubonero okwolabira omukulembeze nti yava wa sitaani. Katonda tayinza kutuma mukulembeze nga mutisi. Nga musi. Tulaba Mukama waffe Yesu. Abakulembeze bonna bava eri Katonda tebatta. Yesu yattaani. Siku wasoma olunyiriri siku walusoma yali mutamiivu yafa mwenge. Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Moses akaseera bwe yabeererawo Yatta. talina gwe yatta. Musa. Yatta. Okay, uwo mukorane. Awo tubawukana. Yatta Omwisirayiri. Yatta Omwisirayiri n'amukuba mu misooto n'afa. Era n'agamba Musa Abayi. Omuntu mumu omuzinda Tuterere. Lwaki temweyisanga abasajja bakulu? Tuterere tonyiga. Kakati yogera goli n'akazinda. Okay, katudde wano. Sheikh Amani. Musa gwoyogerako mu byawandiikibwa gyali byokkiriza. Esewu. Mutusomere nga teyatta. Kakati moderator nkoze bulungi. Kyemanyi nti embuuza gy'obuuzaamu tejja kufaanana ng'ey'abalala abaagala okuba olube. Nkugambye nti Katonda tasobola kutuma bakulembeze ba mirundi ebiri. N'atuma omulungi n'atuma n'omubi. Omulembe Musa gwe yabeererawo nga bagukulana ne Falaawo. Falaawo yali mukulembeze mubi. Era kyova olaba Musa bwe yajja okusomesa abaana ba Isirayiri okubajja eri Emisiri abatwale mu nsi esuubize. Ate nga Falaawo ali mu kutta baki? Ali mu kutta abantu n'okubajoonyesa. Ate Musa ye bwe yajja emize gya Falaawo si gye yali akola. Tulina abakulembeze babiri b'oyogerako, waliwo Musa, waliwo ne Falaawo. Webale. Falaawo ani yamuteeka ku bukulembeze? Ani yamuwa obukulembeze? Falaawo Sitaani. Sitaani ye yamuwa obukulembeze. Ate Katonda atuma babiri. Atekewo Musa ajamugyewo ajjajjewo Falaawo ng'akola ebibi. Musa atekewo nono Musa ne Falaawo bonna ku bonna ani yasooka okukulembera. Tunula ne ku Yesu ng'amaze okuzaalibwa. Yo wali ku Musa ne Falaawo. Ani yasooka okuyingira mu bukulembeze? Bayibuli gireeti. Bayibuli eyo. Moderator tusome bwino. Olede bwino omumanyi wogisabidde omumanyi. Kati oba tamanyi fuka tugende. Njagala kutegeeza. Falaawo ne Musa ani yasooka okubeera mu bukulembeze? Ekyo kyangu nnyo. Yasooka okubeera mu bukulembeze Falaawo. Ani yamuwa obukulembeze Falaawo? Katonda. Ekintu kyangu nnyo kyemwogerako naali agadde okumanya. Era kamalirize kano. Omuntu bw'aba aweereddwa obukulembeze ngaffe bwe tuli wano. N'omukulembeze bw'ali. Bw'oba oweereddwa ekyokukola, Setaani akuyingiramu. Kitegedde bulungi. N'owakanya ebya Katonda. Lindako. Tugambye tulindagane. Anti nkubuulira. Nze njogera. Lindako. Kati sirika nkuddemu. Respect. Katonda yatuwa obulamu. Naye okusalawo bukozesa. Nze neesalirawo. Era kuwa wano tulina ebikundu bibiri. Omukulembeze bamuteeka mu bukulembeze. Ayinza okusalawo okwonooneka. Era n'abeera nga azze ku luyi lwa Sitaani. Naye nga Katonda amutaddewo okukulembera. Asokoleke. Era labayo eddogo omuntu yalyeteerawo lya Allah.
omulira obano esaabalomo munadda wano ate tugeze tulandaze ulandaze kukirala nsaba omukulu ono tumuwere eddala akazindaala nnyonnyole kyabaddeko tekijja kuggwa naawe kino abadde ayogera ku bantu babiri nga nsirisi abadde ayogera ku Falaawo nayogera ne ku Musa kati tunnyonnyole Falaawo yali akusinzira ku mulamwa gutuliko Falaawo yali akolanga mukulembeze eki era Musa bamutumanga kinkoze bulungi tuli ku mulirwano entebe zezimu tulirandiganye n'omusumbuulu ate nga naawe owerekera ku pasitori waba Seven nange saagala kuwaba Falaawo gwe twogerako eddogo lyakozesanga mu kaseera lya Katonda. Okay. You are killing my point. Nakugambye agamba kansomere message emu oba bbiri. Kashitani abateeka. Beti agamba nti muwuliriza kuzisa Busolo ne Makolo bannange balina kye babagamba muyigeeko. Bwatyo bwagambye. Pastor Bob Gadi agamba nti buli omu aba alina okugondera obufuzi okusinzira ku Baluumi 13:1 era Yesu yabagamba nti muddire ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali ng'alaga nti waliwo enjawulo nnene wakati w'ebyo ekkanisa byerina okukola oba eddiini ne bannannyinzikiriza saako ne bali abali mu bukulembeze. Okay, si kye wasomesezza waliwo message wano gye nafunye mu bwangu obw'ekitalo nzikirize ngifune wano ngisome. Akagundi ka message kaliwa kaakano ono yagambye nze okay abuuza mbwani president eyawangudde religious leaders balina omwoyo balina okulungamya balina n'obuyinza okugoba emizimu obuyinza bwa kugoba mizimu naye bannabyabufuzi bo balina amaanyi balina eryanyi lye basobola n'okukozesa ne kuba enzikiriza bennyini Richard Kisaasi nti bannabyabufuzi bannaddiini mmwe mulina amaanyi agagoba mizimu munnaddiini amaanyi gayina aga ozoyita yakamaka ye kukuboola era singa kandi oyo ffe tumubodde n'emikono gye tugigendako nakiki awo kugemanyi gabyenagogeza kati omuntu afaana amaanyi ge gali awo katubuuze taboola kusinziira ku ndowooza ye nga ye wabula Katonda kyamugamba. Katubuuze kikojja n'ekyamaanyi bogeranga bannabyabufuzi mutuliziganye ekiriwa wangisebo esebo kakati waliwo obugambi awo n'ogamba nti sakitale lya Kalisayi naye waliwo oba yali naskani yayimirira Dawudi nti gwe oyagadde olina abakazi bonna mu busi tutakaliga ka muno ekyo kigambako ki kale twali twakinnyonnyodde. Next Sunday egenda kuba yammwe mugenda kuba mubuuza ebibuuzo ku mulamwa guno nga bano badde basomesa Haji seconds 3 sebo olumu Dr. Serwada yasomesa nga Katonda bw'alina akyemalira fena twawunga wano ne tuddayo ne tutandika okunoonyereza nagenda okukizuulira ddala nga Katonda n'akyemalira kyayagala kyekyo tolina bw'okikyusa ekyokubiri bano babadde bakayagana ku nsonga ya Musa tulina olunaku etuyita olw'okuyitako buli kibereberye kyafe ani abayabatta abuuza Haji oli kubuuza gundi Amaani abuuza Amaani anti kale gweddamu oba sitaani kyobadde obuuza wadde okibuuza Amaani nze mbuuzizza bagambe Musa tattaani baani abagambye Amaani yagambye nawe tokimanyi nti oli Amaani ye sheeke musiraamu
oli tokimanyi naawe kwaye yakwerabidde somusira ye yagambye oli muteesa alimu abantu bangi tujjatandikirawo ku Sunday tujja bawo obudde naye nga abantu bagenda kujja ne assignment omukulembeze ava eri sitaani omulabira ku ki wetugenda otandikira